tuli ku kyeyo tukuwuliriza nnyo ku online naye waliwo we baziina oba oluusi woyogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluusi nga mba ndi mu kulongoosa latrin nkirizibwa okuddamu okwaziina n'okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera eyo. nja kusooka kwebaza baganda baffe aba Thuraya Islam Media ne Shukran Dawa Center omulimu gwe batukolera. Tuli wano mu darusu bantu nga 9-10 naye waliwo bannaffe abalala 135 abali mu darusu eno mu kaseera kano okwetolola ensi yonna. Ebyuma byolabaawo waliwo abali naffe mu darusu mu Italy, mu Europe, mu America, mu Asia biidhnihi tabaraka wa taala. Tubasabira Allah tabaraka wa taala atumalire nabo abamalire. Ekyokubiri ekyolooni ebifo ebifuniramu wuzu ebinaabiro tetwogera ebigambo bya ddiini ng'okusalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama oba okuddamu okwaziina nga baziina wadde oba owulidde kubanga ebifo ebyo si bitukuvu. Ali mu kulonja kiyigo kinaabiro sirika toyogera oba si kyo bitereke bw'onoovaayo oddemu nti sallallahu alaihi wasallam oba osomeddwayo okumala okwaziina n'ebyo ebifo tetwogerayo ebigambo bya ddiini subhanallah alhamdulillah allahu akbar nedda. N'ekifo ekirala ekifo nga abantu bali abafumbo bali mu kisaawe kyabwe nga bali omupiira gutojera tewabirayo ebigambo bya ddiini era mu bifo ebyo ate bakkiririzayo ebigambo byayo ng'okumokola tekirina buzibu kubanga bifiitinga mu mbeera y'ekisaawe mwe bali. So si subhanallah alhamdulillah allahu akbar.